bana pulani dimukuza kasuku embaga yagisazizaamu pulani dimukuza si musanyufu era embaga yagisaziddwamu nkomyewo bagamba nti ndi singo nze Junior naawasizaako nkomyewo bagamba nti ndi singo pulani dimukuza embaga amaze n'agisazaamu bwe bito we bitambula yeah nenga my wives to be bane munzikirize nsendinge my success congratulations eri Aliana Sebunya success munzikirize nsindikire Aliana Sebunya my success cards era muisinga all the best mu UNEB Aliana Sebunya ali mukola UNEB so I wish her the best bagamba batya success Aliana Sebunya my sister muzenga mubyogera Junior Aliana Sebunya beyagala oba tweyagale what song is that? Thank you. Ninda birabo. Ebirabo bye tugenda kuwa. Tofaye. Kati moina paper change. History. Kale singa wazze n'osomere ewange nalimbi mani. Ebyabatuwezi. Ebyaki? Ebyabatuwezi. Twale eri tetusome ebyo. Nalimbi mani ebintu bya history. Kale singa wasomedde wange. Nembi kuyiza. Nja kujja. Tewefuula manyi. Nakulabye onjogerako. Luwi Light. Tewefuula manyi. Ng'ate tolina ky'ommanyiiko. Nakulabye olina abaho. Neerama. Nga weefuula manyi nnyo. Mukwano teweefuula manyi. Maye mugenda ne mubulwa ebyokwogera. Ne mutandika okuteeka amannya g'abantu mu nonsensi wammwe. Nze siri levo zammwe. Siri. Era tuddamu kumpisa mukamwako. Nze abakulu benda basigwa abandabisa. Oba gavumenti emanyi oba temanyi tebikwatako. Kuba era bulijjo bempita abajja ne bendaba sisooka kwebuuzaako. Omanyi mumanyiira. Ekizibu kyammwe mumanyira nnyo abantu ate nga temubamanyi. Nze ddembe lyange okulaba omukulu yenna mu gavumenti. It's my right. Sisooka wuwo mukwano. Manyi muli too much ennaku zino. Mubeera ku live olunaku ne luziba. Ebyokwogera we bibabula nga mutandika okukwata amannya g'abantu nga mugassa mu nonsense. Put respect on my name. Nze sikwogerako ku live zange siraya kyembeetaaza. Put respect over my name. Mubeeraawo mumanyiira abantu be mutamanyi. Nze Luwi Light kankubulire sina mukulu gwe neetaaga kulaba gwe sitala bantu. To your information. I've seen all big people in that government. Ne botalowooza ati mbalaba. Kakati mukwano nzijaako akajanja. Nze abo be mutembeeta sibaya baani abo be mumuyita ab'amaanyi nze maziku nze. Kitegedde Luwi Light. Gojja kuddeeyo olowooze ti boyita ab'amaanyi b'amaanyi ku nze. Ngate total idiots. So mukwano tuddamu kuteeka mu bintu byammwe. Sibeera gye mulira mbizi. I don't move out with you. Tubeera mu bintu byaffe bya boys domi twe kulya bulamu. Fensi twagita. Tulya sente zaffe. So tuddamu teeka linnya lyange mu conversation zammwe. Ndowooza ompulidde bulungi. Nze sikyabeera mu ntalo n'abantu. Naddala abatalina ssente. Sikyabeera mu ntalo na muntu nga tolina kyongattako. Ekyo njagala okitegeere. Entalo kati zembeeramu z'abagagga. Nkuvuma oyina ki? Si ekyo bw'oli kitegeera obulamu bujja kwanguyira. Nze entalo zammwe ez'abanaku ze mubeeramu. Sibayo ono yabbye ennika yange. Ate ono yabbye ndawe yange sikyazibeeramu. Nazirimu ne nzivaamu kati nakula. Ebyo byonna twabikola dda ne tubiwummula. Teri kitiibwa mu kumanyiira abantu. There's no respect mu kumanyiira abantu.
era teri maanyi mu kumanyira abantu, era tewabaddamu kulimba nti ojja kufuna erinnya mu kumanyira abantu. There is no respect. Ekitiibwa bakolerera kikolerere. Keera ku makya kola ssente, ojja kufuna ekitiibwa ky'oyagala. Naye mubeera wano ku TikTok temulina kye muli, temulina wano gwe muliisa, ne mulowooza nti muli b'amaanyi. Teri w'amaanyi mu kumanyira bantu, naddala nga bumanyira si gwe abaliisa. Ndowooza ekyo njagala kitegeerekeke bulungi. Saa muntu kwata linnya lyange nditeeka mu nonsense. Nakula nina ebyokkola. Ekyo ndowooza okitegedde. Era asobola kuddamu kiwulira. Bwe muba muli mu mboozi zammwe ez'ekisiru, mubeere mu byekisiru byammwe. Naffe tulina ebyekisiru byaffe gye tubikolera, naye tetubikuba bantu. So 24 omwezi guno nina okusaba kwa my dad. Tugenda kusabira taata wange 24 November, lujja kuba lwa Sunday. 24 omwezi guno tugenda kusabira my dad ekyengera ate birthday yange. Please mark the location. Buli ayagadde otwegattako osobola okujja. So nga 24 omwezi guno tugenda kusabira omugenzi Tamale Mirundi Jr ewaffe ekyengera gye kugenda okuba. Mark the location. Ekifo kyekisinga obukulu tuli kyengera. Kati gwe mantaalire ewalala gwamanyi. So tugenda kusaba okwebaza Katonda. Abagenyi abakulu bajja kubaawo okuva mu gavumenti. Tojja n'ensawo tebajja kukkiriza kuyingira. I'm having so many big people from government. So tojjanga wetisa ebitasaana for security purposes. Mukolo kugenda kubaako abakungu, naye nga buli ayagadde free of charge osobola tukola ki okunkubira kasimu kange. Yes, my dad yalina emikwano mingi. Dress code yambala buli kyoyagadde as long as you are decent. So mikwano gya taata wange ndi wano mbaweereza ama invitations. Aba PLU Patriotic League namwe ndi munteeseganya nammwe. Nali njagala General Muhoozi ajje naye tannanziramu essaawa yonna banziramu because I wanted General Muhoozi to be the chief guest. Naye nga some senior government officials are coming. Abo position namwe nabayise. Wayiswa Mufumbiro principal. Principal ali bize oba anajja. Wayiswa mumbuulize. Ate saagala ko byabufuzi. Abo position namwe nabayise naye tuzze kusabira mugenzi. Saagala byabufuzi. Muddawo mukwata obuzindaalo. Nze nakoowa Museveni ojja byogererawo. Ebyokoowa Museveni nze simukoowanga. Kati mwabo position be nayise kukusaba kwa taata wange saagala byabufuzi. Ebyo lindo ddeewo jjo byogerera. Ate namwe aba government era namwe mukitegere saagala byabufuzi. Ojjo tandika okusaba kwa taata wange okufuule kwonoonyeza akalulu tekijja kusoboka. Tekijja kusoboka bannange. Era nze musi tekijja kusoboka. So tujje tusabire omugenzi Mwami Tamale Mirundi Jr nga 24 ekyengera buli ayagadde ajje. Gobo okimanyi nti Mwami Tamale Mirundi Jr alina kye yakkolera oli waddembe okujja. Bw'oba wali omwagala ng'omuntu naawe oyitiddwa. Naye nga bannabyabufuzi mbawooninze. I don't want politics. Kukusaba okwo is purely prayer and thanksgiving. Ntandikira okwevumira awo. Zaake Yesu amuyise. Obusiru bwa butwaleko ewalala. Zaake obusiru bwo butwaleko ewalala. Gwe saakuyise. Sibayi lwaki Zaake olemeddwa okula n'okwebuulirira n'okufumiitiriza. Zaake simanyi lwaki olemeddwa okula. Zaake okula odda buto gwe weetunuuliramu. Bwe kiseera obeera mu bintu bya kisiru Zaake. Ate Zaake bajja kukuba. Ebyo byogenda omanyira abantu Zaake. Omanyi Zaake olowooza taata wo Butebi waaba mugagga yagaggawalira nsi namba. That's your problem Zaake.
You fake because your father is rich emitiana ojage no manyira buli omu zaake bajja kukuba oganyo okula oganyo okwebuulirira zaake oganyo okufumiitiriza ngobise obero oli mu byakisiru kati kyeta abadde kikulwanya mu parliament zaake kitete entebe zabadde zibuzeewo wajja n'entebe mu parliament muvubuka gwe zaake wajja n'entebe mu parliament waliwo omubaka alina entebe eriko erinnya lye gwe zaake gwasosotula mu ntebe ezo z'okaayanira eno parliament ya 11 are you the first person zaake okutula mu ntebe ezo zaake tugjeeko obusiru zaake tugjeeko obutategeera kivubuka gwe weeyisiza mu neesi hooliganism zaake tukoye hooliganism yo olimu omwana w'emyaka 2 buli kiseera gwalwana gwavaamu amannyo gwe bambula empale. What's wrong with this boy? Osanze omubaka atudde ku ntebe oyo omusajja abadde ajja kukuba oyo MP mukubi wa bikonde ba Arrow Boys abo ba MP bomunoza ntebagala nonsense bakubi ba bikonde bakuba koni ba Arrow Boys gwerege ekyo kikubeere ng'ensujju as if you are the only MP there. Gwe mubaka weka oyinza otya okujja ositula omubaka ku ntebe luyali mutabani wo omuyita bakozi ba taatawo. You think those MP are your father's servant? Bojja okusitula bwotyo zaake ddamu amagezi. Saa muntu ate yeesiriwaza nnyo aba bateeso bakuba zanyira kufa abaganda aba banozana bajja kukuba zaake damosi tuleyo abo bopiyo bomala they don't want nonsense.